talo bigambo sebyazze bulungi n'akamu. Tukusanze ku kitundu kyo buje tetumanyi nti ate omugenzi yali neighbor oyo neighbor wange mpampe ate twafuuka ba Luganda olw'ensonga ffe twasooka eno ebbanga nze naye mu myaka gy'ekinana nga tuli eno naye n'okutusaka kali bino bifuniramu ate olwo ne tufuuka ba Luganda olw'ensonga twasenga eno nga teri bantu banana kujjayo tuliyo nze naye mumwasokera ddala ku kitundu eno nga tewalina kubuligana ndege tekulimbanga mazzi nga tewali baga ate era teyasooka nga nnyumba ebuja ng'omuvuuka okwezimba kuteekawo akasenge kokka nga mwe babeera ngera omulaba nga newamunaba newomusango oyitawo ngaolaba nga ali mu kunaaba buli katonda ina engeri gyasutamu amadaala mpola mpola paka kutuuka mu kifaananyi kyolayo okutuuka mu maka ago. Mwamanyigana mukyali bavubuka? Kubanga ye nze mbadde nkola bavubuka naye nga batandise abeekolera kubanga ye abadde akola mu munno ng'ate nze nkola nga nze nkanika ndowooza nfuna ate nga tuli ku kitundu kyekimu awo omukwano ne gutandikira n'okutuusa ebbanga lyonna lyetuwangadde naye nga wange yabali takonkona era nze mbadde ndabiraawo nga tamanyi mirungi atuuse manyi muntu okutwe nga tewasuubidde nokuga nti haji nti kasajja emitwalo 10 gijo lyako ndowooza nfuna abali tasangika nkubuulira nga talimu nagwezigabudeeka wajja wali haji gy'oli nti kasajja oluwa nzuuno era abantu bamulabule nga akyami wa haji olaba ekigwe wange abajuze recent wano mu kuziika seraga tatera kutambula n'emirimu gyonna agisazaawo ndoza omulayi ku kyaggulo yagajja emirundi enfunda 3 nga kuziika olw'Oluganda lwe nnina naye. Omuntu bwe muwangadde okuva obuvubuka paka okutuusa olunaku lwaleero Katonda lwamujjuludde memories zibalya nnyingi naye abantu bandyagadde okumanya biki ebiri awo byogamba nti abantu nno wadde tamali mundi badde bamulabira ku TV abanga bamulabira mu kamera ate ffe n'omuntu badde tumulina mu kifaananyi kirala nga mutuuze munno ku memories ki ezo? Abantu bo ekifaananyi kye bamulabiramu balowooza nti mukambwe si mukambwe n'akamu ffe tubadde tuwangala naye nga talina bugamu naye yatamumanyi yalowooza nti yembeera ezo zajja okubeeramu ebbanga lyonna zaalimu bwereere muntu waddembe ayagaliza kati weewuula okumanya ayagaliza buli omu amutwala nga bw'ali era singa ojja kusanga n'obuuza abantu bangi babadde ayitamu essanyu n'omukwano n'ekitiibwa kyabawa kikyamaanyi. Okuva wafiirwa omwana zikize kekete obulamu bulijjo buli wafiirwa omwana era nze nsaba nnyo bano bo bafiiriddwa taata waabwe abaana egamba bamanye balina okwekolera nga banoganda enkoko badde bagitakulira balina okwetakulira yekka balina okubeera obugumu olw'ensonga tojja kusuubira bino oba ofiiriddwa omuntu kyangunya kugamba wange nja kukutaasa nja kuyamba kino gundi embadde muba nja kutaasa ekyo babeera nga bakuguma naye olina okuguma gwe wekka weebeeremu na buli kimu tolina gweligenda kaabiri onfuna nze obulamu bwange mbubazzeewo ndi mugumu olw'ensonga mulaba ku tiktok nengamba siriva mu lw'okwami naye nga tolina kyakukola n'oguma n'obeera ng'okola kumusabira kyekyoka. Kuba ekyo kindeetera okugamba nti ennaku zino obutambi bwe budde buddiŋŋana kubanga simanyi oba oli ku social media naye ate ku social media okwo buli ekibaawo ate aba yakyogerako gwe bukuyisa butya obutambi obwo? Obwo sebulina nabugumira sirina era mbutunuulira nnyo twala abasinga bagamba waayi ekiri yagenda n'essimu yafa oba teyafa buli wembutunuulira nange nguma nengamba lyekkuba etujja okuwaninga obwongo buno bwonna yalina obwongo naye bonna babubikako ttaka ate kuba ku byokubutunuulira obutunuzi bwokka ngenze wali wensiibwa nina muka mbeerayo ekyabwe wembeera ku kiseera naye ntunula bali ndaba ensi twemalizaamu bwereere tolina tukolaki tulagaawo. Tugambe nti isima byakola sinsi mwali balirwana ne Tamale Mulundi yabikopa ku Tamale okuba nti era yaganye ku byabufuzi. Isima oyo ate baali bazinga bakwataganye naye ne Tamale wano mu bukulu wano bw'alabye n'alaba Tamale ono ayogera naye Isima n'agamba nteekwa nange okwekwata ku ki era babadde nga bakwatagana badde bakwatagana naye. Kale obugambo obusembayo bw'oyinza okuwa abaana b'omugenzi embeera gye obagumye? Mwatu okusinga sooka kugumya
Mr. Sali ye mukulu w'omugenzi Tamale ngamba taata muganda wo mukulu akatona amugumye balina maama wabadde bamujanja mukadde ne katata bamuto amugenzeeko ndowooza nsaba nnyo katonda amugumye wamu agumye n'abaana naye nga kitalo nnyo kuba kati nze oli gwe nsigazanga nga muganda wange kale nsaba nnyo n'abaana katonda abasaasire abagumye ate n'omugenzi Mungu amulamuze ekisa amuwe ekifo ekisinga obulungi kubanga si byangu ekkubo eryo gye tukola ki lyakutte kyokka nga naffe tugenda okukola ki naye tugenda okukwata kino ate era nga yenze atwala ebyobulamu n'ebyenjigiriza mu Bunnamwaya Division Council ate era nga yenze vice chairperson wa Bunnamwaya Division Council. Tuli ku kitalo kya omugenzi Tamale Mirundi asebo ng'omukulembeze twagala otupulireko brief information ku mutuuze oli kitalo nnyo kitalo ddala olukyokuviirwako omutuuze waffe Mwami Tamale Mirundi omugenzi abadde mutuuze ebbanga lyonna ffe tukuze mutuuze naye ye muntu abadde akyasinza okwagala ekitundu kye ye muntu abadde akyasinza opromotinga yatusooka okupromotinga zana nga buli wabwa zana ate nga abadde ayagala nnyo abatuuze tabadde nnyo muntu nnyo wakujja n'omudumirako bwoti ng'era abantu bamutya naye nga oba ofunye omukisa n'obeerako naye n'ojja gye waali ate akulaga omukwano lwakuba nti abantu badde bamutya nti mukambwe nga balina engeri gye bamwewalamu naye ate wofuna omukisa n'omutuukirira ate kyobadde osuubira ate si kyofuna tumujjukirako ebintu bingi nnyo ng'abatuuze nti n'akatalekeza naakukola baako baali bagenda kagobawo n'agamba n'atuukirira pulezidenti n'agamba nti akatale kaffe akezza naako tekasobola kuvaawo n'agezaako okulaba nga abantu abo baliwo boolaba bali mu kkubo oba otunuulidde naye ekibadde kibabeezezzaawo omusajja ng'eddoboozi lye ku katale ako nga kayimirizaawo ebimu ku bitini abatuuze abawangalira mu kitundu kino bagenda okumisingako nti oba oli awo oluvannyuma ate akatale